twabaddewo akalulu twali tumanyi nti tugenze mu election free and fair. ne tutamanya nti waliwo selection. Kaddemu ako Twali tumanyi nti tugenze mu election naye ate ne wabeerawo selection. Naddala ku bifo bino ebirala byonna bingi waliwo abawangudde genuinely era abo bayozaayoza nga ddala mu mbeera zonna naye bagezezzaako bategula ng'amaanyi g'abantu gakoze ki gayogedde. naye ne wabeerawo abantu abawangudde nga ddala butuufu amanyi bulungi nnyo nti ago si maanyi g'abantu. Bokana akalulu ekasinze okubeera akalulu egamba akalimu obuvulugu omungi. Ninjagala mumanye akalulu k'omulundi guno kabadde kangeri. Tuli twabeeranga mu bulugu nabeera ng'omubaka wa Parliament nga ne ku Tale Center simanyiiyo ng'ebintu omala okuba akalulu n'ogenda n'ogati wawangudde era pulogulamu eri bweti nga situukayo. Naye akalulu kano bannange kabadde kalala nnyo. Abawangudde tebamanyi bawangudde batya, abawanguddwa tebamanyi bawanguddwa batya. Njagala okutegeeza ndaba nti kano akalulu abamu babagye mu buliri temuwangudde, abamu abavudde wansi neddala fomu zaabwe zonna nga bawangudde okutuuka ku Tale Center tebakose eki tebawangudde. kalulu kabadde abamu okuwangula kwabwe bwabadde busimu obwayitinganye ku Tale Center ti oyo mutegule oyo mute bigamba ebintu byabadde bizibu nnyo mu Kampala wano ate subira mu bitundu ebirala ebyenjawulo. Olwekyo akalulu naye njagala kuyozaayoza mwenna abawangudde abawanguddwa naye mwenna abeetabye mu kalulu kano njagala bayozaayoza kubanga n'okugamba nti ovuddewo weesimbyewo si kintu kyangu. Naye njagala mukkirize ebyo enteekateeka Mukama Katonda era nze ndi mumativu nnyo mu nteekateeka yonna nti yes kakati twagalize abo abawangudde batambuze bulungi nnyo, enteekateeka zino zitambule bulungi nnyo ate era tukole emirimu emirala kubanga era tubadde n'emirimu egy'enjawulo gyetukola ki gyetuweereza eggwanga lyaffe naye tubaagaliza obuweereza obulungi Mukama. Bajja batukalakase gino gyonna emyaka tuli mu kunoonya akyukakyuka gamba nti yes okukulembeza eggwanga ate okumusinkana kwaffe kuggyewo enkola ebaddewo, enkola gye bayita nkukutu meetings. Wabaddewo nkukutu meetings ezibadde zitambula mu bannaffe ab'opposition naye nga Musana ab'opposition ekiro bagenda mu State House nga bambadde sharia, bagenda mu State House nga bataddeko masiki, otegeera nga bagenda mu State House nga beekwese. Neruga nti ffe tukyuseemu tugende mu State House era bwe twagenda mu State House n'ekifaananyi ffe twakisaba kiroke ne tukisaba ekifaananyi bakikuwa ekifaananyi ku madaala era tetwalinamu nkenyera yonna gamba ti ekifaananyi bannange sigamba ti waliwo abaliikiriza ekifaananyi ekifaananyi ffe twakikola ki ekifaananyi kiri mu State House nga kiri ku madaala. Ebifaananyi byonna pulezidenti byakola ebifuluma ku bantu ababa bamukyalidde abali mu nteekateeka ekirimu yakwekwenga bibeera ku ki ku madaala. Nolwekyo twakisaba ekifaananyi nga twagala okugyawo embeera ti bwe ntusinkana omukulembeze w'eggwanga umanga ffe mu Africa naddala mu mawanga gaffe nga Uganda. Meya, omuntu ajja kwebuuza nti abasinga bayayaana genda mu makooti, gwe wayayaanyi genda mu State House Entebbe kusinkana mwami Museveni. Akati abagenda mu makooti baddembe kubanga ddembe lyabwe okugenda mu makooti era ddembe lyabwe okuwulirizibwa kooti ez'enjawulo era ddembe lyabwe okumanya nti kakati kino saakitegedde bulungi kagende mu kooti era yekola civilized nti bwe bakubba bakawukanako bwe byali bibi kati obayo omuntu wagamba nti genda mu kooti aba akutte ku ki Etuufu. Ffe program nga bw'okyogeddeko nti okusinziza ku byonna bituyiseemu byetulabye ffe twatuula nga ba senior citizen abantu betugamba nti yes kiki tuyinza okukola mu ggwanga lyaffe ani bwe tuyinza okugamba nti ensonga zino tuzimugambe ne bwaba azimanyi afune eddoboozi eddaliga tulina obukenke mu ggwanga abantu bangi bakwatiddwa basimbiddwa waliwo n'abakwatibwa mu kampeyini ziri bakyaliyo abantu obukenke mu ggwanga naye abantu ab'enjawulo kati olwaleero oyinza okwesanga n'ogamba tumukulu Kyagulanyi n'amaka getakolaki. Alright, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Erinnya David Sanchez aka Mr. Social Media Monster nga gwe wenna ali ku mukutu gwaffe Cookie Promotions ne bwepo ne Ground Media Uganda tubaaniriza era tubabuuzaako nti musiibye mutya mugamba mutya mujeebaleko gyonna gye mutuusizzaako engalo. Olunaku olwaleero nsinzidde wano era nga nkyazizzaako abadde yeegwanyiza
ekifo kya Kawempe empya meeya Haji Latif Ssebagala Sseŋŋendo nga gwe tugenda okwogerako akalulu katambula katya okumukulisaayo mu kalulu yakalojja atya yakatenda atya era n'ekifaananyi ekitambula saawa eno be baliko nga bwe babaddeko ow'omukulembeze w'eggwanga Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Ku kamera ninako Edrin era ngenda kutwala omukisa guno Haji asooka abalamuseeko oba ababuuzeeko. Neyanziza nnyo Cookie Promotions Yeah. n'abatulaba mwenna mu kutu kwaffe guno muganzi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Okusaasira kwa Katonda n'emirembe ebibeere gye muli mwenna. Njagala okusaasira mwenna abafunye ebizibu eby'enjawulo, abafiiriddwa, abalwazizza. Njagala okusaasira ennyo Obwakabaka bwa Buganda olw'okufiirwa Ssaabalangira, ate era n'okusaasira Oweekitiibwa Katikkiro olw'okufiirwa mwannyina, ate era n'okusaasira munnaffe Kasuku olw'okufiirwa maama jjajja maama. Njagala era n'okusaasira UPDF olw'okufiirwa abajjasi abakulu kubanga tubadde tukyali mu Kiwoli owa Land Force webadde ogenda kuziikuwa leero ate owe Nakasajja Allah amujjuludde. Enteekateeka za Katonda zo bwe zityo mwena tubasaasidde nnyo famire ya UPDF wamu ne famire z'abantu abo bonna abafudde n'abalala bangi. Njagala okuyozaayoza abafunye ebirungi ate n'abazadde abasobodde okukuza abaana mu masomero jjo. Mwebale nnyo mwebwe mu Kisasikogi School bannange mwebale kuleeta bayizi kubanga olunaku lw'okutandika luba lunaku lukulu nnyo eri omwana. Olwekyo abazadde abatanazzayo baana mu masomero bazzeeyo. Nja kukubiriza abadirectors bannange mu masomero abazadde tubakkirize basule ebitundutundu embeera nga bw'ogiraba naye bw'agiraba tubakkirize basule ebitundutundu n'abazadde mbe babuvunaanyizibwa. Bw'abanga kukkiriza okusasula ebitundutundu genda ku payment plan obeera osobola okubeera ng'osasula ssente ezo. Naye kano akalowoozo watu nagenda mu birala byonna ng'omusajja omusomesa omugundiivu kano akalowoozo kakulu. Totwala mwana mu ssomero gy'oyagala, twala omwana mu ssomero ly'osobola. Bw'olifuna obusobozi olimutwala mu ly'osobola. Bw'onoogenda ne prinsipe eyo totwala mwana kubanga gundi omwana wange asomera gyendi nange kamutwale, naye basomera gyendi naye kamutwale. Twala omwana mu ssomero ly'osobola. Bw'olifuna obusobozi olimutwala mu ssomero ly'oyagala. Bw'onootambula ne prinsipe eyo ojja kuweerera abaana bo bonna kubanga okuweerera abaana lugendo olutambulwa ebbanga eddene. Haji tutandikire awo kansooke ku bannange mwebale nnyo mwenna be twatambulanga nabo mu Kawempe empya. Ninjagala mumanye akalulu k'omulundi guno kabadde ka ngeri. Tuli twabeeranga mu bulu bwe nabeeramu omubaka wa Paalamenti nga ne ku Tale Center simanyiiyo ng'ebintu omala okuba akalulu n'ogenda nogakasi bwawangudde era pulogulamu eri bweti nga situukayo. Naye akalulu kano bannange kabadde kalala nnyo. Abaawangudde tebamanyi baawangudde batya, abaawanguddwa tebamanyi baawanguddwa batya. Njagala okutegeeza ndaba nti kano akalulu abamu baabagye mu buliri temuwangudde, abamu abavudde wansi neddala fomu zaabwe zonna nga bawangudde okutuuka ku Tale Center nti bakoze eki tebawangudde. Ke kalulu bwe kabadde. Abamu okuwangula kwabwe bwabadde busimu obwayitinganye ku Tale Center ti oyo mutegule oyo mute bigamba ebintu byabadde bizibu nnyo mu Kampala wano ate subira mu bitundu ebirala eby'enjawulo. Olwekyo ke kakalulu. Naye njagala kuyozaayoza mwenna abaawangudde abaawanguddwa naye mwenna abeetabye mu kalulu kano njagala bayozaayoza kubanga n'okugamba nti ovuddewo weesimbyewo si kintu kyangu. Naye njagala mukkirize ebyo enteekateeka Mukama Katonda era nze ndi mumativu nnyo mu nteekateeka yonna nti yes kakati twagalize abo abaawangudde batambuze bulungi nnyo, enteekateeka zino zitambule bulungi nnyo ate era tukole emirimu emirala kubanga era tubadde n'emirimu egy'enjawulo gyetukola ki gye tuweereza eggwanga lyaffe naye tubaagaliza obuweereza obulungi Mukama mwenna abakuume. Haji gwe akalulu ndaba naawe okalojja lulwo gwe kwolwo kyali kitya ewuwo? Kyenjagala okumanya nti already ebintu byetwawuliranga zero diakomuza watubasamye okusi wano bakubye kino wana gyegayingiddewo byali bingi naye okumala eggobe mu kibya kyali ku Tale Center. Abantu bamala ku Tale Center ennaku 3 babala bululu abakansala ennaku 3 babala bululu nti bwabameeya ennaku 3 okitegeera. So nolwekyo byali bingi naye ebyo byonna byakuyiga era ebyo byonna nze nga Latif Ssebagala Sseŋŋendo bye neefumiitiriza mwenga naye kati
byonna tubikoze kubanga ebyobufuzi byange ebitandikidde okuva mu 1996 tuli mu byobufuzi semwogerere tuyingiddewo Hajji alagidde Dr. Besigye ayingiddewo ebisajja kumpi bina tugenze mu People Power tugenze mu NUP nga enteekateeka zonna za kunoonya nkyukakyuka naye mu nkomero ya byonna sajja batukalakase gino gyonna emyaka tuli mu kunoonya nkyukakyuka gamba nti yes tutambudde tutya naye okusinziira ku bye twalabye mu kalulu kano naye byonna byonna ebiyitiddwamu kuba kano akalulu ekasinze okubeera akalulu egamba akalimu vulugu omungi ebigamba nno kati nno bituuse wateekwa okubeera nga waliwo kitulina okukola ekibadde kitakolebwa bulijjo awo tugenda okutandikira. Haji, njagala okumanya kuggwe ku sayidi yo ogambye nti oli mumativu okusinziira ku nteekateeka za Mungu n'ebyava mu kalulu okkirize nti tugaane nti gwe wakkiriza nti bakkuba nze nakkiriza okusinziira ku mbeera nga bweri etambula nakkiriza kubanga okusinziira ku mivuyo egyaliwo okitegeera okusinziira ku byali bigenda mu maaso nze naga nti namatisa omutima gwange nenga nti bino nga ebitambula sisuubirayo mazima gategeerekeka so n'olwekyo nenga nze era nagamba abantu banenga nti okusinziira nze nga bwembiraba ebintu engeri gyebitambuddemu naye ekyayongera okunkakasa ebyo be bantu baffe bangi bakansala abali balowooza nti bawangudde okutuuka eri olaba abantu bangi si mukame kumukka nga ti kale gwe balangidde wakusatu kale gwe balangidde nabali byalafomu zange nga mpangudde naye eri basomye ebirala ebyo mbiwulira abantu bangi kati bwetunula mu mbeera efaana bwetyo ngaessuubi lyaffe lyonna byodonga kale tunagenda mu kalulu naye akalulu kwe kati okukoze eki bwetambudde nti omuntu owokuna ayinza okuba akulembedde omuntu owokusatu ayinza okukulembera abantu bangi mu mbeera efaana bwetyo kati kubanga luli abantu babadde abalonzi abalonde babadde beeguyanya abalonzi kiwaika kampakolere kiwaika kankolemu nti basobole okunzizaayo naye kati abantu bategedde nti kuba bifaana ebyo 5 10 bisimbekaawo tuulala waliraaza tandika kusala magezi malala kakati efaali byabalonzi bagissa otegeera kati mu situation efaana bwetyo otunuulira eggwanga liragana nga waliwo kye tulina okukola ekiyinza okugatta ku ggwanga lino okusinziira mu bino byonna byonna ebibadde bitambula maaso. Haji, nawe oliko omu kwebana abagamba mbu ku luno si bantu be beerondedde wabula ab'obuyinza be ba appointinze kwegamba kono abaddewo twali tumanyi nti tugenze mu election free and fair ne tutamanya nti waliwo selection kaddemu ako twali tumanyi nti tugenze mu election naye ate newabeerawo selection naddala ku bifo bino ebirala byonna bingi waliwo abawangudde genuinire era abo mbayozaayoza nga ddala mu mbeera zonna nebagezezaako bategula ng'amaanyi g'abantu gakoze eki gayogedde naye newabeerawo abantu abawangudde nga ddala butuufu amanyi bulungi nnyo nti ago si maanyi g'abantu otegere abo bangi mu mbeera bwetyo naye gazeti zawedde ezabaka palamenti bamaze okugazeeti kati kiba kitegeeza nti abagenda okugenda mu kooti abalina emisango egy'enjawulo baddembe okukola ki ogenda so embeera bwetyo awo wennyini wendetera ekibuuzo kyange Haji nti ozze ku bwMP 2021 bakusudde oba ogudde 2026 era nawe ogudde ebyobufuzi byo bisigaddewa kati akati ffe tuva mu byobufuzi tetubeera abakulembeze kubanga obadde omanyi bulungi nnyo banakuba nti sibadde mu bukulembeze ebbanga lye lya myaka 5 kitegeera naye nze mbadde buli wamu nga nzendikunga ninga soda ku bbaga nga buli wamu wona infact ng'olina n'okulwawo okulowooza nti siri mubaka wa palamenti kubanga mu puroguramu z'abantu ez'obulungi ez'obubi zembaddewo kubanga neteekamu kigamba nti ndi mukulembeze siri munnabyabufuzi kuba munnabyabufuzi abatunula kalulu kaddako omukulembeze abaalaba abantu bano abali wano mbagasseeko nti ettaffaali kyobulaba nti puroguramu zange zaayimirira
abaana mbadde nsigala nga kyabayamba, mbadde nsigala nga kyagera ku mikolo egy'obulungi n'egy'obubi, mbadde nsigala nga kyawaayo kye mba nsobodde okusinziira ku nteekateeka nga bwefaananyi. N'ekyo nze siinaawo n'omulundi n'okuga nti kubanga ndi mukulembeze era njagenda maaso n'okukola emirimu gyonna egy'obukulembeze. Era kati nga bw'olaba olwaleero wandigandika kati lwaki buli media yonna atiibisibagasengende mwogera lwaki ensi yonna etwogerako kati lwaki bwe obukulembeze bwe tugamba so nolwekyo tujja kgenda mu maaso n'obukulembeze obw'enjawulo okulabira ddala nga tugatta ettaffaali wonna we tunaaba tuli tekyetaagisa gamba nti oli mu ofiisi yonna ogatta ettaffaali eritegeerekeka. Infact oyinza n'okuba ne mu ofiisi n'olema okufuna ettaffaali eritegeerekeka erya 99 byogatta ku ggwanga kyokka nga ate atali mukulembeze ayina ettaffaali dde eryagasi ku ggwanga. Nga gwe abadde aspiring mayor wa Kawempe empya, waliwo abakulembeze abamu bagamba nti gavumenti ejjewo ebyokulonda oba ebyokulonda babijjewo because abantu bafa bangi, abakwatibwa bangi n'ebyonoonebwa otaddemu ssente zo mu kalulu tezivuddeeyo. Naawe okkiriziganya n'ekyo nti ebyokulonda biveewo? Kakati buli muzannyo gwonna tewali kyogendamu nga kyakuvuganya ekitaliimu era kufulumya. Ate njagala bannayuganda bamanye ng'oggyeeko kyobalaba nti tulina obulumi era bwensaba Katonda atuyambe, tulina obulumi nti twandyagadde nnyo abantu okubeera abakulembeze, nti gundi mukulembeze kansala, meeya, mubaka wa paalamenti, pulezidenti, ng'amaanyi ago gavudde muki mu bantu. Naye olwaleero mu mbeera efaana bweti abantu bangi nnyo nga bagamba nti twawangudde naye nga tebaabalangiridde, nga baalangiridde balala. Ekyo kiringa gamba kituteeka mu kaseera kazibu nnyo. So nolwekyo kyogala nti abantu bagenda noga nti ebyokulonda tubiveewo kubanga tulonda balala balangirira baki balala. Naye kyetuggwamu maanyi byetwagala tusobola okukyusa eggwanga lino, lisobola okukyuka ne tuddeyo ku nno neyo kugamba nti akalulu bwe kabeerawo gwe bawangudde bamuwangule mwalaali, oli atwale entebe y'obukulembeze obw'ekifo kyonna nga ddala abantu be bakoze eki be bakimuwadde. Temuggwamu ssuubi, manyi nti bangi essuubi lyabaweddemu, temuliggwamu. Byo byetwagala okugamba nti tusobola okubaako byetutereeza okuggyawo embeera eyo ey'abannakigwanyiza okugamba nti nze sijja kgenda mu bantu. Waliwo n'abamu nga babawadde okugamba nti bawangudde nga tebamanyi na bitundu gye biyita. Waliwo n'abamu nga n'abantu tebabalabako nga banonya akalulu naye kati be bakulembeze. Kati embeera efaana bwetu ya bulabe eri eggwanga lyaffe Uganda, kubanga omuntu kasita gwamu essuubi yoga ti tebalese yagenda mu bikolwa bino kasita tujja kulonda muntu kasita jjamu kumikiriza tulonde, naye kasita bwagwamu n'essuubi eryokugamba tijja kulonda oba oli awuliza omusindika ku kisenge n'akola ebitajja. Meeya, omuntu ajja kwebuuza nti abasinga bayayaana genda mu makooti, gwe wayayaanyi genda mu State House Entebbe kusisinkana mwami Museveni. Akati abagenda mu makooti baddembe kubanga ddembe lyabwe okugenda mu makooti era ddembe lyabwe okuwulirizibwa kooti ez'enjawulo, era ddembe lyabwe okumanya nti kakati kino saakitegedde bulungi agende mu kooti era yekola civilized nti bwe bakubba bawuganako bwe byali bibi. Kati obayo omuntu agamba nti ngenda mu kooti aba akutte ku ki etuufu. Ffe program nga bw'okyogeddeko nti okusinziira ku byonna bituyiseemu byetulabye, ffe twatuula nga ba senior citizen abantu tugamba nti yes ki kye tuyinza okukola mu ggwanga lyaffe ani bwe tuyinza okugamba nti ensonga zino tuzimugambe ne bwaba azimanyi afune eddoboozi eddaliga tulina obukenke mu ggwanga, abantu bangi bakwatiddwa basibiddwa, waliwo n'abakwatibwa mu kampeyini ziri bakyaliyo. Abantu obukenke mu ggwanga naye abantu ab'enjawulo kati olwaleero oyinza okwesanga nogamba tumukulu Kyagulanyi n'amaka ge takola ki tekyaliyo oba bonna bukenke okutegeera ebigenda mu maaso. Tulina electoral commission mu mbeera zonna ebyakoleddwa. Tulina eggwanga lyaffe erikutuddwa mu ndowooza ez'enjawulo, byobufuzi, njawukana n'ebyo. Nebuga nti naffe katugatte eddoboozi. Bangi abadde bagezaako okugamba nti katulabe engeri gye tuyinza okuteekawo dialogue.
kubanga si ffe tusoose naye tuga ati tusobole tugezeeko ani bwe tuba tugamba nti ddala omuntu oyo alina ekisumuluzo kinene nnyo ku nsonga ze fenna twakkaanya tiwekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni alina ekisumuluzo kinene nnyo ku kukakkanya obunkenke kukakkanya embeera egenda mu maaso mu ggwanga kubanga tukakasa bulungi nnyo nti bino byonna bigenda mu maaso oweekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni asobola bw'abanga ayagadde okuba nti embeera eno ekola ki ekakkana netugamba nti kati okwawukanako ne Kenya abantu abali ku nzida abatakwatagana abali ku opposition basisinkana abali mu gavumenti ne bakkaanya bulungi nnyo ne bateesa twalaba Ruto nga awo tewali buzibu ne South Africa bwe kiri mulembe singa akayana nibo basanga basisinkanye okitegeera n'amawanga amalala naye fana Uganda bw'osisinkana Pulezidenti Museveni oba omukulembeze w'eggwanga mu lwatu ne mufuna ekifaananyi ate sibanenya bannange naye abamusinkana mu nkukutu ate abamu basinkana n'okusinga okuvaayo kakati ate mwabasinkanye pulezidenti naye nga ffe tukikoze muki mu lwatu naye ng'ensonga tusuunye tutya national dialogue tukendeza tutya ku bunkenke obugenda mu maaso abantu abakwatiddwa abali mu makomera abasibiddwa ku nsonga z'ebyobufuzi njagala kutegeeza kuke leave alone bano ba political figures abamanyiddwa 20 aboogerwako tulina abaana abayitirivu nnyo abakwatibwa luli n'abakwatiddwa kati abali makomera mu Uganda yonna ab'enjawulo nga kyetaaga kigambo kimu kya pulezidenti w'eggwanga ti abantu abamukole ki kubanga ne mu kkooti tebajjanga nalaba abavubuka lwe baleeta Oweekitiibwa Mwanga Kivumbi mu kkooti abavubuka abato be bamuteekako abali 25 ne bawanika omukono ssebo mulamuzi entaamu egenda kutandika tusaba mutute tugende tusome abantu abo kati nze besinga okuteekako amaaso n'abalala bangi abali mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo abavubuka abato families ennyingi nnyo ezikaaba ng'abantu baabwe tebakola ki tebalabikako ekyomukisa omubi nti nze nga Latif Sibagala Ssengendo siina mwana siina wa Luganda yenna ali mu kkomera ne bannange bangi abali mu ebyenjawulo mu opposition tebalinaayo ba Luganda tebalinaayo baana baabwe bali mu makomera so nga tebalumirirwa tebalina baana baabwe bali mu makomera okitegeera n'olwekyo obulumi obwo oba oli abo abamu bayinza obutabulaba bulungi nnyo naye nga tugamba nti oke ffe bwe mubeera nga tugamba nti abantu bano nabo bafundewo bwenkanya tugezezzaako byonna ebyokugamba nti tubikole biremye kati ki kye tutannaba kukolako kubanga nze Latif Sibagala Ssengendo siina gweŋŋaana ne bannange bw'abangawo option endala yonna eyinza okukwatibwa yekwatibwa era ffe tujja kugiwakana naye naffe tugamba nti wabeerewo okwogera tukwongera okulaba tutambuza tutya eggwanga lyaffe kubanga bwe tugenda wano bwana kuke n'abatulaba palamenti eno eyo12 ebintu ebigenda kubeera nga bya bulijjo egenda kukyusa ebintu bingi nnyo by'obadde omanyi eno palamenti egenda kukyusa ebintu bingi nnyo n'olwekyo bwe tubeera nga twetwetegese nti ebintu bino ebigenda okukyuka ffe naddala abagamba nti yes tuli ku opposition tugenda kufiitinga tutya mu nteekateeka eno empya egenda okujja mu palamenti eno ya12 so n'olwekyo tulina okulabira awala tugambe nti oke nze bw'oŋŋamba nti ey'option gye mwakutte enkyamu nze njagala oteeka eyiyo ku mmeeza gyetubadde tutalina gyetubadde tutakolangako tugiteeke ku mmeeza eneetawo obukakkamu eneefulumya abaana abo okuva mu makomera eneereetawo okugamba nti waliwo enkyukakyuka mu bintu ebyenjawulo kati kyobalaba nti tubagamba nti katukwate ekkubo n'abatono abala bonna bajja kugenda batwegattako era nze sinenya muntu yenna adda ku social media adda yonna gyabadde n'atandika okutuweereza ebikompola era nze nandyewunyizza era nandigambye nti missoni yaffe tejja kuvaamu bibala singa tetufunyeeyo bwetugamba nti tetwawukanya ffe tulina endowooza efaana bweti naye kasita natandise okulaba nga waliwo abagamba nti ffe tugamba bwe tuti nga waliwo obaolyawo abamu ne batandika n'okutwogerera ebigambo nagaye nti awo tutambula n'olwekyo tugenda kugenda mu maaso n'okutambuza ensonga eno tusabe Mukama Katonda atuwe ekisingako okuba ekirungi mu kino kye tutandise okutambuza Haji awo wennyini nalabye clip ya Rob ng'agamba why now lwaki mmwe
mwa spearheadinze kino ku ssaawa eno bulijjo mulinda ki era ejjo mubuuza nti kyandibadde kiseera ki kubanga olugamba nti timing kyandibadde kiseera ki anti bali bagamba bali engeri gye batalina misango basaavinga obusibe bwabwe paka bali we banecca kooti zisalewo okwogera okusaavinga obusibe bwabwe okyogera nga tolinayo kubanga mu mbeera zonna bw'okyogera bw'otyo nze saagala kukimalirako budde kubanga famire ezo ezikaaba mmanyi kyeziyitamu kubanga olwaleero bino byonna bigenda mu maaso abakwatiddwa these are purely political cases ensonga z'ebyabufuzi era ensonga z'ebyobufuzi ziyina kuggwa mu ngeri ya byabufuzi nga waliwo okwogera okitegeera so nolwekyo bwe tugamba olwaleero okwogera era njagala okwebaza nti owekitiibwa nti Father Ssekabira yateereddwa okitegeera okwogera kuno ku bantu bangi Ssekabira abadde walinnya era ng'alina abamwogerera bangi n'abalala bennyini abali mu makomera bamannya bawogerwako mu nsi yonna naye ze tunuulira omuzadde alina omwana ali mu kkomera ey'Ekitalya ali mu kkomera wonna gy'ali nga yakwatibwa eri atambula n'akwatibwa ne bamuteeka ku bboloka ne bamutikka ne bakola batya oba oli awo waliwo embeera y'ogamba nti waliwo okubuzabuzibwa ne bateeka mwenna tubatutte mu makomera nga n'abamu ne mu kkooti tebajjanga kitegeera abantu abo bangi so Buganda gati nedda basaavinga bibonezo ki tebalina bibonezo byabawadde naye ogamba nti obadde n'omuntu tomulabako kumala emmanga naye nga ne mu kkooti takola ki tomulabako so tusuubira nti bonna buli omu akole kyasobola ekiyinza okuleeta obwenkanya ekiyinza okuteekawo embeera ey'ogamba tutambule system gye mwaleese oba ekirowoozo kye mwaleese mwami Balamu minisita yakireetako era n'ataako abamu ba Olivia Lutaaya mwe muli shuwa mutya nti opposition bannammwe kino tebagenda kirwanyisa because ne Balamu we yakigezaako bamugamba abaana baffe baleke eyo anti kakati n'Olivia Lutaaya weyogerako era baddamu ne bamukwatira embalama okitegeera era ali mukomera n'abalala naye tetujja kukoowa ne bw'aba mukyala ng'avaamu embuto tugamba nti nze bivuddeko ebyokuzaala kubanga luto lukola ki luvaamu era mugenda mu maaso nga mugezaako okutetenkanya n'okulaba ki tukoze tutya nsonga ki ne mulaba abasawo abaaki ab'enjawulo kubanga siko omukulu basawula n'olwekyo nze bwe ogamba nti waliwo abalala abatandise oba abakirabu bubi eryo ddembe lyabwe kati bo tulindidde puroguramu yaabwe kubanga eno coalition of the willing teri n'omu akaka nze sisobola kaka muntu mulala yenna kulaba nga bwe ndaba nange tosobola kunkaka kulaba nga gwe bukola ki bulaba so nolwekyo bwe tubeera nga tuli mu situation bweti nga situation ya kusobebwa kati olwaleero ababaka bangi baga nti bababbye obuwanguzi bwabwe ne bakansala ab'enjalo bagenda mu era olwaleero kyetwogerako olwaleero tuli mu puroguramu nti bangi nnyo gazeeti yawedde gazeeti wemala okuggwa kiba kitegeeza kirindiriddwa kulayira njagala kufuna yenna n'agamba okusinziira ku mbeera nga bwetambula nkya protestinga sigenda kulayira nkya protestinga ebigenda mu maaso sigenda kukola ki kulayira kitegeeza kakati bwe kibeera nga ekyo kugambe nti kale embeera bwetyo bweri naye tugende mu maaso gazeeti zitambule tugende mu maaso n'okulayira naffe tugaa nti katugezeeko wano nga nawe woga nti kale tujja kulwanira eri kubanga gye mugenda okulayira era mu mbeera zonna mugenze mu kibira kyabo abali mu buyinza era nga mujja kuteekawo enkola yoga nti ono leader of opposition okitegeera kiba kitegeeza wajja kubeerawo omukulembeze ani ajja okubeerawo mwami Yoweri Kaguta Museveni okitegeera so nolwekyo yenayina bagamba agati nedda mwakozewo kakati mu mbeera zonna mu situation efaana bweti tugenda kuoperatinga tutya tuyinza oga nti biri twakikolako era netulayira netutambuza bwetu kakati ku situation bweti nga tulabye byonna ebitambudde lwaki tugamba nti era tujja kuddamu tulayire kubanga tuga yes tetujja kukoowa kugenda mu maaso nakulwana
kati nange Latif Sibagassengendo wengamba nti nange ntaddewo enkola efaana bweti sandagadde gundabye bubi njagala gwoleete ekikyo era bw'obanga olowooza nti ekyange kitutambuza si kituufu leeta ekituufu okiguze bannayuganda oba okiguze abakulembeze ab'enjawulo tutambule kubanga ensi ggwanga lyaffe ffenna naye nga ku nkomerero ya byonna kwogera. Haj, it's your independent mind and opinion. Naye abantu b'okiikirira bannakawempe bo bennyini abasinga bagamba kyemwakoze wabaliddemu olukwe ne banno mwabaliddemu olukwe era n'abasibe abamu abali mu makomera bagamba nti tebannakuwaako go ahead nti genda otuteeseza eri owa mwami Museveni nti atute ku mmase ye. Ebyo nno biwuliramu ggwe kubanga mu mbeera zonna mu famire z'abantu ab'enjawulo sigamba bannabyafuzi abakulu mu famire z'abantu ab'enjawulo abali mu makomera binabategera amakomera abo bangi era bawulira ebigambo ebifaana bwe bityo oba bwayongera wolomyeko bulumye kubamu ekifaananyi ng'olina omwana myaka 3 tomulabako okitegeera oyiraga nti nedda byemuliko tetubiriiko ddala mubanga oli muzadde kikyowulira kiba kitegeeza nti gw'oyogedde kubanga okyogedde nga abalaata otegeera so olwekyo Latif Sibagassengendo sirina n'omuntu n'omu wegamba nti bannange njogerera kubanga sisobola kwogerera kibiina apaana Latif Sibagassengendo ni independent njogera endowooza yange nga byempiseemu mu myaka gyembadde mu bukulembeze gyembadde mu byobufuzi ebbanga lyeryo nolwekyo bw'oŋŋamba nti nedda ate wandiddemu olukwe naluddemu ani infact nze mu position ebbanga lyembaze nga ntambuza ensonga z'opposition otegeera zinalige nti mundiddemu olukwe obutakusapooti nze nalige mundiddemu olukwe naye nze ndi happy mu mbeera zonna kubanga waliwo abamu abakayingira ebyobufuzi waliwo abamu ababadde mu bifo ebyenjawulo mu bbanga ttono otegeera naye batusanze tutambuza ensonga akati nze bwe ŋŋamba nti ntambuza ensonga eno okumala ebbanga nenga nti kiki kye tunnaba kukola kubanga bw'oba omuvubuka ng'otandise kati nawe olugendo otandike olabe wakyo kubanga nze ebbanga lyange lyonna nzaaliddwa nkuze ntandise okuweereza ndi mu opposition okitegeera ndi mu opposition nolwekyo kiba kitegeeza nti nkoze ettafaalire naye bannange njagala mumanye opposition si kika nga weddirangabi okitegeera kati weddirangabi mubeereza bw'abeera nga maama Mungu akyamutadde mu bulamu kuba avuga nti ekika kisobola okukyuka nga maama ge nti nakuzaala wakyama okitegeera gyenagaba siyo si eyo ebyo tubirabyeko okitegeera naye kakati mu mbeera zonna tewali n'omu agamba nti twenyumiriza gati tuli mu opposition olwo tuli comfortable olwo twatuuka oga tuli ku opposition emyaka 40 tuga tuli ku opposition nolwekyo tulina okwongera okuggula obwongo tulabe kakati mu situation efaana bweti opposition gye twagala okubaako oba naffe twagala tuveewo tulabewo abali ku opposition nga ffe tuli mu buyinza tukituuseeko tutya is $1 million question biki bye tutakoze bye tuyinza okugamba nti kakati tubikole tetugamba nti tuteekawo dialogue nti abantu twogere tewatugenda mu buyinza no naye waliwo ebintu ebijjawo bye tuyinza okugatta tugamba nti kakati okusinziira ku mbeera nga bwetambula tukube ekifaananyi tulabe kubanga bwe tugamba tugenda mu ggwanga nga tulina enteekateeka nti palamenti y'e12 erina bintu bingi nnyo ebigenda okutambuliramu opposition twepositionize tutya tulinawo inter opposition party dialogue nga ebibiina byonna ebigamba nti bivuganya gavumenti birina we bituula ne bigamba nti kati tukkanyiza ku kino tutambule bwetuti naye nga tuli aba opposition mwekuba n'aba opposition kiriwo okitegeera olwo lukyali lugendo ki lwekyo tetugaa nti nze Latif Sibagassengendo wamu ne bannange nti tutambule bwetu tubeeko ettaffaali tugattako mu mbeera zonna oba nakyo kiyinza okukola ki okuyambako buli omu waddembe okwogera kyayagala buli omu waddembe okugamba nti nze kino kyekisingako okitegeera kubanga teri n'omu ajja kubeera ne monopole wa birowoozo
kubanga nze ojja kuba n'ekikyo nze ngambe tekijjako kubanga nze nga kakati twagamba tukanonye tukalonde twagamba tukakuume twagamba tukabanje kakati tukanonye mukanoonya tukalonde ne balonda tukakuume awo question mark saalaba bakakuuma kyamanyi tukakuume kigala munnayuganda aveeyo tukakuume buli omu bwe yali tukakuume kakati eriko question mark tukabanje njagala ombulireyo ababaka abamaze okugazeetingibwa abali ku opposition abagaa nti kati tubanja okubanja kuffe kwe tuliko tetugenda na kulayira njagala ombulireyo omu yekka nti kati abanja ababanja be babagamba nti banzibye okujjako abababbye kati ababbye be babbye oba bagamba nti bababbye kati be babanja abawangudde bagolola masuuti balinda kukolaki kulayira kati yembeera gye tutambuliramu nolwekyo basebo ne bannyabo lino eggwanga tulina olirabira mu kifaananyi kigazi tulabe tutambudde tutyangeddwa Haji wobadde weetembeeta mu kalulu nga onoonya akalulu okasaggula okanoonya obadde ogamba nti waggulu oli ku Kyagulanyi era kitegeeza naawe gw'omu abadde agamba nti mugenda kukabanja mukakuume naye ate we mwatuuse okukabanja gwe wagenze kubanja bibyo na kubanja kifo kyo nti oba muzeeyifu nawo nnyiga kati ebyo byonna omuntu asobola okubyogera bw'ati okitegeera naye nze njagala nkutegeeze abayina tikiti eza NUP era abawangudde mpulira njagala kumanya okubanja kutuuseewa okubanja obuwanguzi kutuuseewa okitegeera nolwekyo ffe oli bw'abeera nga agamba nti yes puroguramu bwetyo ffe buli omu akola kyasobola waliwo abawagizi baffe bangi nga bo ogwabwe guli ogumu kulonda ye kasitala ati kaŋŋende kutiikinga ebiddira gw'omanyi nti ogwange ekyo nakirabako waliwo eyagamba ffe tugenda bawa kalulu okujja kukakuuma ku bawagizi baffe 75% we bali bakola bibiri kanoonye bakanoonya kalonde bakanoonya okitegeera abamu ne bagezaako ku polling station beagenti ne bakuuma okubeera gumite okubeera gumite naye ebiddirira zekoze ki nkitadde ate ddembe kati omubaka naawe tandikira eryo ddembe lyagata mumbeera efaana bwetyo akati naawe tandikirawo naye kati ababanja be babagamba nti bababba abawangula bagamba nti twakola ki twawangula ani naawe mbadde nkusuubira okugamba muzeeyi ekituufu kiri nti omukulembeze wange yeyakulidde akalulu ng'okamubanjizaako mu dayaloge ebyo byonna zijala nkukakasa nti bwe tuba tutambuza ensonga zino tumanye nti olwaleero muganda genda nagamba nti akusinga kulya kwolina kitegeera kati nze njagala bannaffe kubanga luli waliwo ensonga yokugamba nti waliwo okubba okalulu atya kooti netambula emisango negivaayo kasiba nti abadde agenze mu kooti ate munaku nagati mwandekeredde opposition omusango yakoze eki n'agujjayo esente zibadde zinzita mwandekeredde n'agujjayo okitegeera kati abalala kati abagamba nti batubbye tugenda mu kooti bagenze mu kooti era bateekateeka kugenda mu kooti nti nindiridde nange okuwulira nga waliwo agenze mu kooti ku kalulu kano aka presidential omulala tali kasibante naye ennaku zikoze eki zaggwako kati mu situation y'okusoberwa bwe tutyo kati buli omwani agamba kubaga gwe mwanoonyeza byammwe kati abagenda okubanja mu kooti bagenda kubanjizaani byabwe okitegeera so lwekyo nze nsuubira nti kati kifaananyi kibeere kigazi kyagamba nti yes tutuulenga eggwanga kati bwe bibanga bino byonna byaganye
What is the way forward? Bulungi nnyo nti obuwanguzi bwaffe tebuliwo, mugamba nti obuwanguzi bwaffe bwabututte. Way forward eruwa? Kubanga nze tusibaga sengino siinaamu way forward, siinaamu forward yagamba nti nkole President Museveni kye yakola mu 86. Genda mu nsiko. Siinaamu wadde akatono bwe kati akayinza n'okugamba omuntu nti owaaye munnange kiribe kiti naffe tugende. President Museveni yali yeetegese nnyo ate yali already ali mu system ezo. Ate naawe okyalina gains z'olina okugenda. Kakati mu mbeera efaana bwetyo, kakati tetukyasobola kugamba nti tugenda mu nsiko. Eyo option y'ensiko teriiwo. Kati option eriwo ebadde yakalulu. Wukalabye nti n'abangudde ku Tale Center busimu bwayitinganye nti oyo mumute oyo mumuleke. Ebyo byonna byagenze mu maaso. Kakati mu kusoberwa okwo tukole ki? Era tekati kye tulina okukola tutandika okwogera, tutandika okugamba nti yes bino byonna byonna tubikoze biganye wabeewo okwogera. Bananyalo beebaze nnyo mwebale nnyo. Aje nga tonnasiibula akasembayo olw'obudde nga tumaliriza olw'obudde. Gwe kennyini waleese system, if you fail to defeat them join them. Era saawa yonna tuyinza okulaba nga bakuwaddeyo. Kakati omanyi ye politics yo twagala okujjawo. Twagala okugamba nti abantu bangi ababadde booganya president mu nega opposition. Ne even mu campaign mwenna wakati wa campaign mulimu opposition betumanyi abantu ne president. Kakati fwe bwe tuvaayo ne twogera era byo ne biba bya lwatu, tuli very proud era tutambula emisingo ziri waggulu nti tutaddewo ssuula empya. Tekyetaaga kwogera na president ng'oyogera ku nsonga z'eggwanga ate n'ogamba nti tuzogera mu bukutu. Kisobola okubeera ekyolwatu era ne mumanya nti musinkanye omukulembeze w'eggwanga. Okitegeera? So olwekyo eyo chapter tugenda kugitambuza era tukakasa bulungi nnyo nti eggwanga lyaffe Uganda ffenna tujyamu. Tusobola bulungi nnyo okubeerawo nga tulina endowooza ez'enjawulo naye nga tusobola okukkaanyaga bannayuganda. Bannaye mwebale nnyo, mwebale ddala, Mukama abaako. Atulaba ku mukutu gwaffe gwe wenna ali kukigeeza nti muleetere Haji abaana ku Kisaasi College wano e Kisaasi. Muleete abaana senior 1 abaana abayise mubaleete, abazadde muleete abaana 22. Haji mumuleetere abaana. Engeri gy'oli omukulembeze basale zo ogenda zibalekera oba naawe ogenda zibajjako. Ati geggaja tusobola Kasegeno mukulembeze era nkasa bulungi nnyo nti bangi nnyo be mbadde ennyamba njagenda mu maaso era n'obayamba. Kubanga era mbadde mbayamba luli nga sirina kifo kyonna. Njagenda mu maaso era n'okuyamba bensobola okuyambako. Era kano kalowoozo nti bw'oba omukulembeze bw'okola okusiimya abantu bakusiimye tomalaako ojja kuba very disappointed. Kola ng'oyagala kusiimisa Mukama Katonda kubanga abantu baffe bazibu. Kola bw'ogamba nti gokole bakusiime bakwagale ebyo biveeko. Kola ng'ogenda kusiimisa Mukama Katonda kubanga abantu bo batomi. N'olwekyo kola bukozi ky'osobola okukola naye ng'empeera zo zisuubira Mukama Katonda so si za mulya mmere. Bane mwebale nnyo mwebale ddala, Mukama abeere nammwe.